gw'okulayiza abakulembeze ba divizoni y'e Lubaga okuli Mmeeya Mberaze Mawula Zacchy ne Bakkansala gutandise ku ssaawa 4:30 ez'okumakya era nga gukulembeddwamu omulamuzi akulira kkooti y'e Mengo Ajuna Doreen. Solemnly affirm that I will give faithful service to Lubaga Division Urban Council. Navukano Halima solemnly affirm that I will give faithful service to Lubaga Division Urban Council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Allah. As by law established, so help me Allah. I, Butai Helen, swear in the name of your mighty God. Bakkansala ana mu babiri be bakubye ebirayiro byabwe ng'owaanamu abasatu ziwa Robert akiikirira omuluka gw'e Kasubi talabiseeko. Protect and defend the Constitution of Uganda. So help me God. I, Solomon, affirm that I will give fair free service to Lubaga Division Urban Council and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me Allah. Solomon affirm that I will give faithful service to Lubaga Division Urban Council. Obwedda bayita omukuumu Okulayira era nga bakira buli amala okukuba ebirayiro nga tawunikira akamukakasa n'okumukwasa ebikola. And to use the following instruments of power. That's the Constitution of the Republic of Uganda, the Kampala Capital City Act, the Local Government Act, and the Rules of Procedure. Congratulations. Oluvannyuma lwa Bakkansala okulayira, Mmeeya Mberaze Mawula Zacchy yazzeeko era ng'ono asoose kukakasa nti woofiisi wa kugiddukanya bulungi. I, Mberaze Mawula, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the Mayor of Lubaga Division Urban Council. Mu kwogera ku embeera z'asuubiza okukolera abantu b'e Lubaga mu kisanja kino obuteebalira. Having said that, I now officially offer myself for service to the people of Lubaga Division. Ono era ayogedde ku mukulembeze w'ekibiina kye kinnuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti okubeera kwebweru si kweyagalira nti kyokka aliyo lwa nsonga za byabufuzi. In the same vein, allow me to report to you that my president of the national platform is currently out of the country. His Excellency Ssentamu Kyagulanyi Robert. This is not by his will or desire, but because of the political witch hunts that forced him to flee his country. Wabula ebigambo bino omubaka w'omukulembeze w'eggwanga atuula e Lubaga Ariho Moses amukutte nabyo n'agamba nti mpaawo ayigga Kyagulanyi nti era waddembe okukomawo kuno. First and foremost, nobody is looking for your president. I want to make that point clear. Nobody. If he's out of the country because of his businesses, that's okay. But even when you want, tell him even if he wants to come back today, this is his country, to come in at any time. So nobody is interested in him. Ono bw'ati akubirizza abakulembeze bano abalayidde okukola n'amaanyi ng'agamba nti ekisanja kino si kya muzannyo ate nti teri kulya ngozi. Omulamuzi akuliddemu okulayiza abakulembeze bano Ajuna Doreen abakubirizza okukolera awamu nga tebakulembeza byabufuzi. That it is now time to work. Our mayor, I congratulate you and I said that time is now to work for the people. Our honorable councillors, congratulations once again, and I said that now the other season is over. Let us work for the people, like I already mentioned. Ne Bakkansala batubuulidde bye bategese okutandikirako mu bukulembeze bwabwe. Twasuubiza okuweereza abantu baffe ffe nga bwe tuva eri mu kitundu kyeri mu ghetto. 1, twagala okulaba nga
tutembeta ensonga y'omwana gwa Nalukolongo Channel gobeere ku mwanjo. Twagala okulaba nga tuyambako abakyala abalina bu bizinesi obutono kulaba nga tubongeramu nga tukozesa ekibiina kya Grameen okuba nga tubayamba asobole okubanga bafuna entandikwa. Kizibu kyaffe okuteeka kasasiro na myala. Abantu bayiwa kasasiro mu myala. Naye abantu bayiwa kasasiro mu myala lwakubanga baagala. Abantu tebalina ssente, obwavu bungi. Era mu kansa esooka tugenda kubiriza tawuni kiraaka bakomyewo emmotoka za KCC zisobole okuyamba n'emmotoka z'ebitongole. Njagala kuyetingawo projects abantu batandika okutandika okwekolera emirimu gyabwe skills nga bafuna ssente nga basobola okwekolera omukyala ali waka ng'asobola okufuna ssente ate tutandike n'obuyonjo okusomesa abategedde bayinza okwekomamu endwadde anzibwa bwange mulimu ebyokulaba nti kasasiro abantu. Omukolo guno gwetabiddwako ababaka ba Paalamenti okubadde Zahara Luyirika owa Makindye West, Nasolo Junior owa Lubaga South, Abubeka Kawali owa Lubaga North ne ssentebe wa NRM mu Lubaga Ivan Kamuntu Semakula amanyiddwa ennyo nga Majambere. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Weewaawo katusooke